nze nakola festival mu kusoomozebwa okukola ki no mother no father die tewali yadde yakwanikira ka post waliwo yateekayo waliwo nayita bantu bange abantu bange nga tukikola nammwe abantu ne bantegeererayo mu mbeera yonna ate kati waliwo ke baagasseeko pazo toddamu kwogera ku kintu kikwatagana na kyabyabufuzi byonna weekubira endongo yo akalulu olina kamunga munna Uganda genda okateeke mu box ku lunaku lw'okulonda kola ki tiffe tukwagalira awo ibajja kwenze nakola concert no mother no father die nga teyo gye wayambala baajogerako bingi nti omwana ono alabika mulekwa engatto yali enzise Shakibu oyo bba wa Zali walana nedda Shakibu Zali yajijja ku Diamond Platinum zaafuluma 3 mu nsi yonna nga tekutuuka bulungi kakati ate ne Shakibu Zali bwagireeta Shakibu naye n'agikuba kakati alaba ennaku ziwerera nga musajja wange enengatto gyebimala kayo ba Shakibu yantomeza oba mmwe mutamanyi design naye engatto yali y'amaanyi bagiwandiise nako ne bagamba bagikozeeko kati bagiyita documentary ku TV ye Ghana Pazo ali ya ku design ng'olunaku olwo nga tetunnagenda mu bintu birala bingi bannamasaka Pazo wafaanana ab'emasaka bannamasaka be balonda ekyambalo kyabwe kuba namalayo wiiki 2 omusipi ogwo tegwakulumya lubuto guno gwali gundeeze omusipi gwali gundeeze nga ninganga alwadde entumbi naye gwomanyi kyetuwaliko naye muli babi kubanga ekiro ekyo nayogera nammwe ne mundaga ati buli kimu kiri kiriya Lonigini yasi mwenna ne twogera naye okundekerera mu mbeera eringa bwetyo mwandingambye kuba abantu bano tebamanyi design wana abantu abasinga tebamanyi byaki era bwe tugambidde abantu nti gavumenti kati eteekewo omusomo ogw'okuyiga okwambala ne tugamba ne Buganda Kingdom etuteerewo ekisaakaate abantu bayiga okwewunda Pazo design yezo zuzagwera mu sente nga mmeka kuba wagunda ekikumba abaana ne batandika ogamba kyemasaka kyennyini ekikumba kyo kyatwalira ddala akasente sente nno kyazirya ate nno olowooza nno sente zagendera ddala mu sente zawerera ddala nga mmeka I was dressed to kill dressed to kill nga ku mukutu kwendi engatto yo yagaana okuntuuka kuba nasooka nengisigika ebiveera n'ebipapula bya bukedde engatto neerema toseka byampuna naye ngo mu mbeera yonna omukolo gwalina okugwa ate twandikoze eki engatto yali ogukubirira omukolo gwalimu okugwa ate laba bwengitwala ku ero naye eryoka eyingiramu omusenyu kiro nga nnamba nayimbanga omusenyu gukunkumuka eba naye engatto nayo kiyantuusa gwe bwe wagiraba ku makya ng'etrending nga walowooza otya namanya munkubye mungi enkola y'abantu baawano ate mwe muli mu kutrendinga muli eyo museka trendinga ene suuti ya naakawona esuuti yansalasala mbulago mwonna musajja esuuti yagiteekako obulabirwamu esuuti kensa naye tiyanjagaliza kubanga nalimba ze kuba irini ntale haga nkwata akalevu nkateeke wano makkati g'ebbeere mpumuliraawo kakati byonna yabitta nembalabalamu omukazi okukwata akalevu nkateeke wano makkati g'amabeere kino kitunudde eno kitugwano wakati ng'ebbeere nja kulisala kati nefiirwa mu mbeera bwetyo kwegaye tiyankolera ettima tiyanjagaliza embeera gye tulimu kansanyuse bantu bange kasita bo bamanyi nti liri Pazo ali wali nze ebbanga lyonna mukimanyi bulungi nga naakavewa nze gwe mmanyiye Bobi Wine wange kuviira ddala eri mu ndongo yaffe I was a fire base army boy mpaka bino ebintu bibyalimu kyovula tubaga temutujja ku mikwano gyaffe mutulekere mikwano gyaffe fe abamu tufuuse basajja bakulu tukuze ewaffe bwe tufiirwa bantu kyabanakuwa ebitalo bantu kyabanakubagiza kakati gwe ogende ng'omala ku mikwano gyange olw'endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi
nupu okumi street obasinziira ku point kiki kyewakola era kiki kyewayogera nedda bwe tuba tunyumya emboozi zino ekimu ku kyobugagga kye nazuula nti abantu banyumirwa nnyo emboozi zange kakati mu kunyumyanyumya emboozi zange ebiseera ebisinga bw'oba onyumya emboozi buli muntu akufuna bubwe nze okuva bwe nalwala nayiga ekintu kimu nali nyina obutakkanya ne full figure ng'era tukayanira Bobi Wine full figure va ku Bobi Wine otegedde Balamu kati Barugahari Minister Balamu bwe nalwala nali ndi mu ddwaliro binsobedde Jennifer full figure ye yakwata abaana bange kubanga obulwadde bwangwira kiwalazima mu ngeri etiisa full figure n'akwata abaana bange n'abasitula n'abajja we twali tubalese Mama Faridi ne Namata n'abakwata n'abeera nabo for over a month nga ndi ebbombo netegera nenga endowooza z'ebyobufuzi ekitegeeza tezitutuusa kweno ki level yakwawukana n'abantu Balamu nakuba essimu yasindika na manager nakubira Mama Faridi ekiro namugamba omwana oyo yabadde ki mukole buli kimu ekyetaagisa akole ki nze nali sirabanga ku Balamu n'okuva olwo nze Balamu simulabangako siddanga mukulaba Balamu okuva olwo naye yasindika manager we n'aleetwa ssente siddanga mukulaba ku Balamu kakati Eddie Kenzo ndiye bwayise okuyimba ku Nemiye Kenzo ampadde ku mutto muyigiddeko bwe bayimba mu studio nze kuba Kenzo bwe yalinga recording ennyimba ze nayagalanga nnyonjige ku Kenzo kwe nayigira nti oluyimba balwadiribinga balupanchinga balubakinga wanokkirira n'oyambuka baluteekako vocals nengenda mu training eyo ebbanga linamala naye kakati bw'aba yakwata eri ali mu nsi ye nange ndi eno ate musange twetomere sigenda nze kwetomera n'abantu nsuubira omuntu ali ku TV ali yakiraba naye akiraba n'amaaso kakati bwe tunaatuuka mu eyo level tugwebweko abantu tutugenda kugwebwako bantu bannange nze ndi wakyakulanye gwe oli wa Pierre oli wa NRM oli wa DP tutambule